Tukwebaza okubanga okyali naffe wano ku program Ensimbi n'emirimu. Ensuwa ze zimu ku ngeri abantu abali mu mawanga naddala agakuze bye gakozesa mu biseera eby'ebigwa bitalaze oba okubayambako okwetikka omugugu ku bintu eby'enjawulo. Mu mbeera eno gye tulimu, omugugu abantu abasinga gwe basinkanye guvudde ku bizinesi zaabwe okubanga zisaanawo, okubanga balwala, bafuna obubenje, ate ebirala byekuusa ku bulwadde naddala obwa coronavirus. Tukuleetedde butya Yinsuwa wesobola okuyamba mu mbeera eno gye tulimu ey'akabiga aka corona. Oyina kukola otya? Ye Yinsuwa ekola otya mu Uganda? Abamu balowooza by'abaasoma, naye okimanyi nti naawe omuntu owa bulijjo kisobola okuyamba mu ggulire lyaffe erisinza okubeera ery'enkizo weekend. Leero twagala tulabe ebikwata ku buyinsuwa obutonotono bwe buyinza okuyamba ku bantu baffe mu mbeera gye tuyitamu ensangi zino naddala wakati mu kabiga ka ssenyiga wa corona. Insurance mu bumpimpi kitegeeza okwetikkula omugugu. Mu luzungu baga nti risk transfer. Naye nga kiba kwetikkula buvunaanyizibwa oba okweraliikirira n'obako omuntu omulala gw'obukwasizza. Mu mbeera gye tulimu ng'e Uganda wano, nsobola okwetikkula omugugu gwo nti singa katugeze enfa, singa katugeze wabawo obuzibu obuntuuseeko, nze ne mbukwasa kampani. Mu ndagaano eyo bwetyo nga buno bwe tulimu, mu ndagaano eyo bwetyo kitegeeza nti nze nja kubaako n'akasente kempa kampani. Kayinza okuba katini nga kijja nti singa bijja bubi ekintu ekyo ne kituukawo, kampani ejja kukwata ssente ez'ezingirizi. In fact, oba yo kampani ebaako nekyensuubizza nti nze nja kukolera bwe nti singa obuzibu bwe butuba buguddewo. Mu mbeera gye tulimu, kikulu nnyo omuntu abeere ne insurance. Lwaki? Tolina ngeri gy'osobola kutambuza bulamu nga tomanyi ligenda kugendawo nkya ate n'oteetegeka leero. Obulamu bwe tutambuliramu tomanya kijja. Tuli mu bulamu nti Katonda kye yatukweka nti tomanyi kigenda kubeerawo enkya, naye ng'ate ky'osobola okukola nti leero mu lunaku lwa leero osobola okwetegekera olunaku lw'enkya. So embeera ya coronavirus yajja ffenna n'etugwira, naye ng'Abannayuganda ekimu kye bataamanya nti already insurance companies zaali zirinawo enteekateeka gye zaakola okuba nti ziddukirya Abannayuganda, oba nti Munnayuganda yali alina okubanga oba yali alina obusobozi obwetegekera embeera y'ebigwa bitalaze. Ekintu kyesinza okunokolayo ennyo mu bigenda mu maaso kya bizinesi nnyingi kugwa. Ekyo nga wekigyeko n'obulamu bw'abantu bangi bukoseddwa. Abamu bafunye oba balwadde, abamu oba emirimu giweddewo tebamanyi we batandikira, abamu kati okusoma kujja kutuuka okuddamu ng'akasente mu butuufu tewaliyo. Naye nga waliyo enkola za insurance omuntu ze yandibadde yafuna okwetangira embeera ng'eyo. Tulina kampani ezivuddeyo ez'enjawulo okugonza ebintu bya insurance nga zaakitutte ne kizifuula digito nti omuntu ku ssimu yo katugeze airtime, ekintu kyangu nnyo nga airtime gw'oteekako, ekintu kyangu nnyo nga mobile money gw'osindika, ekintu kyangu nnyo, enkola nnyingi ez'enjawulo. Naye nti mu mbeera yaawo wennyini w'oli, mu kyalo w'oli, ewaka w'oli, mu kibuga w'oli, osobola okuba nti ate ofuna insurance esobola okukuyamba. Biki by'otalina kubuusa maaso ku bya Yinsuwa? Kasitoma yenna ali eyo oba omuntu yenna ali awo, kikugwanidde okumanya nti olina obuyinza obweterawo insurance oba obwekuuma singa wabaawo biba bikutuusizzaako obuvune katugeze mu bulamu bwo. Noonya kampani mweziri ezikwanguyizaako nti katugeze enfunye akabenje. Obubenje bujja abalimi, abadde alima yeetemye, abadde afumba yeeyokyezza, bwe bityo. Abantu abamu balowooza by'abaasoma naddala mu bbeeyi Yinsuwa esoboka. Kampani ezimu zakigonzezza nti ne ku nnusu 5 buli lw'oteekako katugeze airtime oba ne ku nnusu 1,000 osobola mwattu okwefunira insurance ennyangu ddala. Omulundi ogwokubiri sente we zijja abantu nga bazibuuza nti singa nfuna obuzibu nzibanja ntya. Naye kampani ezimu zakyanguyiza nti ne ku ssimu yo obanja ne bakusasula ku mobile money, obanja ne bakutuukako ku ssimu yo nga tebeetaze nno ate genda mu banka ate kati genda otereeze biri ebiwandiiko kwegamba. Kyenyagala okwogerako nti omulembe gukyuse. Saagala obeerawo nga weeraliikirira nti tukyali mu biri ebyedda, noonya ekipapula kya poliisi ekya chairman, mwattu noonyereza ojja kwesanga nga wooli wennyini. Waliwo ate Yinsuwa esobola okutuukira ddala mu mbeera gy'olimu ate nga mwattu ekusasulwa n'ekuyambako. Butya Yinsuwa bw'esobola okuyamba mu kiseera nga kino kye tulimu eky'akabiga? Naye omuntu kimukakatako okwetegekera. Era omuntu yenna yafuna insurance, poliisi mweziri.
tulina gye bayita of course ziba compensation zonna nti obuzibu singa bujja osobola okuba compensated. Waliyo mu nsi ezikuze kye bayita unemployment benefits nti singa omuntu aba takyalina mulimo oba gavumenti yateekawo ensawo ey'enjawulo naye kati ffe mu nsi yaffe gavumenti terina nnyo nsawo ya njawulo gyatuteekawo okuggyako nti gwe omuntu osobola okuba nga olina gye weeteekerawo nti singa mba sikyasobola kukola waliwo akasente akasobola okumpeebwa singa sisobodde kukola embeera yinza okuba nti yazze olw'okuba nafuna obuvune oba embeera nejja lwakuba nti omulimu gwaggwaawo naye nga waliwo akasente kano insurance ezimu baziyita endowments nti ebanga saving kituufu bampadde obusobozi nti singa mba sifudde oba singa obuzibu tebuntuuseeko ate waliyo ekyokuba nti ebbanga eggere singa liggwako ate balina ssente ze bagenda okunziriza eyo bagiyita endowment nti kituufu nafuna insurance katugeze ya myaka 10 mbadde buli mwaka nsasula naye singa mba nfunye obuzibu wakati awo nenfa katugeze kampani ejja kunsasula mba sifudde emyaka 10 wegiggwako bagenda kunziriza akasente. However kampani zimanyi okulekawo option nti singa tutuuka wakati awo nenemererwa katugeze ensusiza omwaka ogwokusasula nenemererwa olw'ensonga yonna nsobola ate okuddayo mu kampani ne tuteesa ne mbagamba nti abange embeera si nnungi mbeeko akasente kemukola ki kemumpa. So mu mbeera bw'etyo omuntu yenna eyeetegekera Munnayuganda mwatubuuza inshuwayo gutambula obabuuza bagambe mu mbeera yange yeeno kuba buli muntu mu mbeera gy'alimu abaako n'ebyetaago eby'enjawulo ebya insurance. Mu kuwumbawumba program ensimbi n'emirimu tukutuusako akalowoozo k'ebyenfuna nga bye bimu ku bigambo ebisobola okuzzaamu amaanyi eri abantu abawangudde mu ttuluba erya bizinensi ate naawe bikozese mu yiyo bikuzze engulu. Katugendeyo. Mu bulamu obwa bulijjo ebintu bye twagala okubituukako twewaayo oba ne twerekereza okusobola okubifuna si lwa kubanga byangu si lwa kubanga twagala nnyo okukikola naye olw'ensonga nti mu maaso eyo ate kijja nga kitwongerako kinene. Kitegeeza ki? Okwerekereza, okwewaayo n'okukola ennyo eri ebyo by'oyagala kijja kufuula muwanguzi mu bulamu. Okola kyamaanyi okulaba program ensimbi n'emirimu nange Omumbejja Ndagire Leillah nga oba ine ettaffaali oba endowooza yonna esobola ate okwongera ku program eno osobola oyita ku mukutu gwaffe ogwamugatta abantu ogwa Bukedde TV1 ku Facebook page oba 8338 n'oyisawo ka SMS ako ne tubeera nga tukalaba okwongera ku maanyi ku program yaffe. Atakumira mpeera bankumire mweraba.